nakulwencha ngenda kubanjaguza emyaka 10 abantu bagenda kujja banjagulizeeko nyamaze nga nkubira abayimbi ennyimba mu studio ate era bonna benkoledde bagenda kubeerawo era ennyimba ze nabakolera bagenda kuziyimba live lukoba ku lukoba kintu nno naawe okiruddemu kati mu kuyimba nkyali mupya omazeemu emeka jona myaka nga gigi 3 jona osazeeko emeka myaka nga 3 watandikira ku muyimbi ki production work natandikira ku Lili Mukaabya naye breakthrough yange yali Kawanga Baby Star Omugenzi nze na producinga tuli luno Honorable Geoffrey Utaya introducing Asambira Nyimanga Janzi Irene Namatovu introducing Emundu ku Gombolola Abakazi b'Ekapo introducing Atunyela Koma wa Mary Bata introducing Love Shiba Naziza Zioni kibadde kikyakulemeseza okubanga osambira ddala akajjinga bwe kalina okuba oba oli awo nga abayimbi badendoza tebanjogerako eyo kitegeera kubanga abayimbi beba introducinga producer mu bantu okitegeera omuyimbi asobola okujja ku interview n'agamba bannaye akayimba kange kano producer jo naye yakakola oba oli awo babadde tebakikola naye kati nasazeewo celebrating 10 years abantu bategeere ebintu byenkola bamanye nzaani bonna abakikoze naye Mary Bata oyo kizibu nnyo okumukolera luyimba n'atanyimbako era mu nnyimba za Mary Bata oba wakati mu luyimba n'owulira nga antaddewo okitegeera Sabalala obagamba kimu neebuuza okolera ennyimba nze mbagala kimu sirina kye mbabanja okujjako okunnyimbirako kyekkyokka twakuma ka studio bakuyingiridde ne bakubba amawulire ne tugalaga naye tetuddangamu kufuna okuvako olwo studio yaddawo oba ekyalemeddwa okuddawo kati studio nazaawo naye tennaba kuggwa eyali akubbye wamutegeera saamutegeera kubanga byali bizibuzibu babbira mu nkuba balaga bajja na mmotoka ne batikka nagendayo n'endipooti nga buli kimu kiri mu mateeka naye nga tebasobola kuleeta mbwambwe enkuba yali etonnya okitegeera abagezaako okunoonyerezaako awo tebalina kye baafunye paka kati ningamba ninda abo koze sijja kubalinda kangende bugenzi mu maaso ennyimba z'omugenzi bazibba zonna mugenzi ani omanyi bantu bajja lowooza mugenzi mulala mugenzi wonna ne bukato bonna bazibba naye ekirungi kya byonna ati bazibbira mu studio eyajja okubba oba yajja alina kigendererwa kya nnyimba za mugenzi simanyi ennyimba zaali mmeka ze baakulekera omugenzi ze yakulekera kato zaalinga 10 ennyimba ezo ekirungi kya byonna nti gwe yaziwandiikanga naye ye waali era ezimu azimanyi Simon Lo kubanga twawulira kawunti muba yalina n'abayimbi be yali ateeseteese abamu okuziyimba oba okuziwanga Papa Misa Kisemakula n'abalala ezo ze yali agala ogaba yali agala gaba ku nnyimba z'enkadde si kweza empya tebajja ne bazikubanja nti ennyimba ani agenda ozimmanja yazisasula famire y'omugenzi yabanjako awo emabegako abalala nze tebasobola kuzibanja